omusango gwa Dr. Kizza Besigye gavumenti gwemuvunaana ogwa treason okulya mu nsi olukwe ne misprison of treason obutaloopa ng'otegedde ku lukwe olw'okuggyako oba olw'okulya mu gavumenti olukwe n'otaloopa oba okulya mu nsi yo olukwe n'otaloopa gwe musange gye misango egyo gye babavunaana treason and misprison of treason. Kati nno munnange bino biwanvuyidde ddala era nga okusinziira ku bigenda mu maaso kirabika bangi muli baakubalaba nga bateekeddwa emabega w'emitayimbwa abawerako basalaamu musumba n'abalala. Kakati munnange bino tujja okubitegeera oluvannyuma lwa kkooti ennakawawali omulamuzi Nantege okugaana bail application endala okusaba okweyimirira okwabadde kuteekeddwayo mu kusaba ttiimu yaba n'amateeka eya Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Obed Lutale era n'ategeeza n'aga nti munnange emisango egyo kirabika ensonga ezo zirina kgenda mu high court. Bw'atyo bwe yategeezezza nti balina kgenda mu high court bo bagamba nti ennaku zaggwako dda. So ng'ate munnange nga sinaba kubeera nga nkubuulira akawunvu n'akagga butya DPP bwakawaŋŋamudde Director of Public Prosecution DPP nga aleese obujulizi muganda wange aleese summary of evidence era nga eno munnange okuva mu office eya Director of Public Prosecution nga mwemuli obutambi obw'amaloboozi mpono obwa video obuluma Besigye nga bulaga nti baali mu meetings ezo n'abajulizi babalina okusinziira munnange ku bo saagala oŋŋambe Uganda at large ogamba nti gye buli nkugambye okusinziira ku bo bwe bati bwe bakola ki bwe bagamba kyekyabaddeyo munnange nga be nkutegeezezza nti kino kirabika kyakulandira ddala era nga Gen. Museveni alabika ku guno omulundi ayagala okusibira ddala abantu amagulu naye tekyewuunyisa kubanga abantu bagamba nti bino byonna bikola lwakuba tugenda mu kalulu ka 2026 nti muyinza okulaba nga abo bonna baasibye babadde agamba nti baali baagala kumutta baali baagala kujja gavumenti ye ate nga abatadde mbuga tumaze akalulu ka 2026 kubanga ajjukira twalaba basigira ennyano nga bakwatibwa ku gy'ebijambiya egyaliko kutta abantu abasukka mu 28 naye ate munnange ne baweebwa bbeeyi ne twebuuza nti abantu ddala abakuliramu operation ey'obutemu efaanaganako bwetyo ate kijja kityo okuba kati ate nga ebabo beeziddiiru gye balina okubeera nga bakutula ne Gen. Museveni olwo ate bali be battira abantu bwe kiba nga kituufu. Kale kwegamba muganda wange si byangu yadde n'akamu. Kakati munnange Dr. Kizza Besigye nga ali n'abalala be bagamba nti lyali kkobaane nabo okubeera nga bajjako gavumenti ya Museveni era ng'emisango gye baliko gyakulya mu nsi lukwe emisango egyabateekebwako kakati nga bagamba nti bano baatuuka n'okubeera nga bapulaani nga balina pulaani ez'okutegeka obutwa nga bategete nga ba government officials n'okwagala okwasasinatinga okugyawo Gen. Museveni era bino byonna munnange bingenda okubeera nga nkubuulira baali baagala kukikola batya okusinziira ku summary obufunze obw'obujulizi okuva mu office eya Director of Public Prosecution DPP. Kati munnange kigambibwa okuba nti Besigye ne personal assistant we Obed wamu ne PDF officer Captain Dennis Ola emisango gye baliko egya treason and misprison of treason gye tumanyi obulungi ennyo kuva kati ebyo byafuuse ebigambo byaffe nabyo tubitegedde. Kakati munnange bano obukakafu bwe balina bugamba butya obukakafu bwe balina bo evidence
obujulizi kale bwe balina bugamba butya era mwena ndowooza kwabadde ng'asinziira okubeera nga akola ki ayogera maanyi tulina obujulizi obutambi tubulina era amaloboozi gatwalibwa amawanga g'abazungu ne bageekebejja oba AI nedda si AI. Kaakati munnange obukakafu bulaga nti DPP bw'atyo mbu ajja kubeera nga ategeeza kkooti obujulizi obukakafu bwagenda okuwaayo nti Kano retired Dr. Kizza Besigye kifeefe era wali amulifaaringako mu bukakafu bwe bwalina nga A1 bw'atyo bwamulifaaringako bw'ayogera bali bwe boogera ku Dr. Kizza Besigye oyo ye A1 wali kakati amulifaaringako ga retired UPDF officer era nga yakolako mu mirimu egy'enjawulo egy'amagye era nga yatandikawo ekibiina ekya Forum for Democratic Change FDC era nga ye former party president. Kati DPP mu buwandiike kati mu bujulizi bwe obufunze kati bwengezaako kubeera nga nkusomera ono era n'atugamba nti emirundi mingi nnyo ekiwerako yeesimbawo kuba pulezidenti. Ayogera ku A1 Dr. Kizza Besigye. Kakati DPP era bw'atyo okusinziira ku kiwandiiko kye bw'atyo ajja kutegeeza kkooti nti Besigye ono abadde y'omu ku abo abakulisizinga gavumenti abasala gavumenti ensobi. Gavumenti eriko eya National Resistance Movement era avuddengayo emirundi mingi nnyo n'alaga nti ayagala okukyusa obuyinza nga ayita mu makubo agali violent, amakubo ag'effujjo, amakubo ag'eryanyi wamu n'okukuma mu bantu omuliro n'ebikolwa ebirala. DPP bw'atyo bw'akisiteetinga era n'okolayo walk to work protest okwekalakaaso kwa walk to work mbu ge makubo gabadde nga gyayitamu Dr. Kizza Besigye okwagala okukyusa gavumenti. Kakati era obukakafu DPP bw'alina bulaga nti Haji Obed Lutale gwe balifaaringako nga A2 ono member owa People's Front for Freedom kyebamanyi nga ekiwayi ekya FDC eky'Ekatonga. Captain Dennis Ola gwe balifaaringako nga A3 ono nga serving officer bwe tumanyi nga alistingiddwa nga mu nnamba ye RO 12743 mu UPDF officer era nga munnange ono wa kiwayi ekya Armored Brigade. Kakati munnange bano bagamba nti balina omujulizi era balina obujulizi okuva eri omuntu amanyikiddwa nga Andrew Wilson era wano amulifaaringako nga AW. Ekinneewuunyisa nti lwaki Andrew Wilson tekuli linnya lye katugeze eryaffe erya wano Andrew Wilson ono gwe boogerako yandibanga muzungu oba kubanga ekyo nakyo tekitegeereka kambe Andrew Wilson ate abazungu tebatera tuma mannya ago mbu Andrew Wilson kubako erinnya eddala nga bw'olitunuulira era olaba nga lirabika lyabwe eryeri si lya ddiini. Kakati bagamba nti ono ye nannyini oba proprietor owa private security company eno nga eriiringa mu mmundu n'okunoonyereza wamu ne technical training okuviira ddala 2003. Andrew Wilson gwe boogerako gwe balifaaringako nga AW. Andrew Wilson okusinziira ku DPP basitating mu kiwandiiko kyabwe Andrew Wilson bamulifaaringako nga AW. Yatandikawo gamba alina kampani wano
security private company ediringa mu mmundu mu kunoonyereza wamu ne technical training era ng'eno yagitandikawo okuva mu mwaka gwa 2003. Oyo mujulizi Andrew Wilson. Kakati DPP mu bujulizi bw'alina bwagenda okusubmitingayo ndowooza mu high court mu 2021 Wilson nti yatuukiribwa. Twogera ko Andrew Wilson nti tiimu ya Besigye yamutuukirira era nti eyamutuukirira yali Joel Wakayima. Joel Wakayima ye yatuukirira Andrew Wilson mu 2021. Joel Wakayima wali bamulifadengako mu abbreviation mu short form JW. Joel Wakayima ono nga Munnayuganda asinziira mu ggwanga erya Switzerland. Nti nga Joel Wakayima ono ayagala buyambi bwakufuna mundu oba bikozesebwa mu kubwatula embwasi n'ebirala ne bubbomu obutunda, era nga ayagala okutraininga oba okutendeka Bannayuganda okubeera nga bajjako gavumenti nga baagala obuyambi obwo nga babujja ewa Andrew Wilson kubanga alina kampani eri gitwogeddeko ediringa mu mmundu, ediringa mu kuwa obutendeke, ediringa mu bintu ebifaraganako bwe bitu mu kunoonyereza. Kaakati munnange Joel Wakayima atuukirira Andrew Wilson nga ayagala obuyambi obuyambi bw'emmundu okutraininga Bannayuganda okujjako gavumenti ya Museveni. Kakati nga amaze okubeera nga alaba obonere bw'ensonga Wilson mbu yakontakitingako mbu n'abaako senior UPDF officer gwatuukirira nga ono akolera Somalia. Mu kiseera ekyo yali akolera Somalia bwe yatuukirira n'amunnyonnyolako ku nsonga ezo. Kati officer bw'atyo n'awa Wilson amagezi afuuke government informant nti yaba abeeraga awa gavumenti olugambo era ayongere okubeera nga akwasaganya Joel Wakayima JW okusobola okubeera nga batuuka ku nfeete eya ploti eno olukwe luno nga balutunuulira mu bulambulukufu akawunvu n'akagga. Kakati Andrew Wilson bw'atyo nti bamuintroducinga oba bamutwala eri intelligence officers ku Chieftaincy of Military Intelligence CMI, era nga bwe batyo batandika okubeera nga basupervisinga bakola ogwakalabalaba nga bwakola omulimu ogwo ogw'okubeera ng'ayogerezeganya ne ttiimu ya Besigye era wano ng'ayogera ne Joel Wakayima JW. Andrew Wilson kati olwo bamututte mu Chieftaincy of Military Intelligence office oli okuva e Somalia mu kiseera ekyo yali akolera wa UPDF kati amugambye fuuka government informant amututte wano ku CMI. Kati CMI etandise okubeera nga esupervisinga akawonvu n'akagga Joel Wakayima byayogera nani ne Andrew Wilson. Byonna bye bakola mbu okusinziira ku office ya DPP teweerabira muganda we gwampuliriza. Bino byenkugamba biri mu lipooti oba mu bufunze mu mpaaba obujulizi oba mu bujulizi DPP bwagenda okuwaayo nga mu musango gw'okuvunaana Dr. Kizza Besigye ne banne ogwa treason and misprision of treason. Mwanange bino byonna DPP abirina statements statinga bwe zityo. Wilson mbu ayongera maaso okubeera nga ayengeejinga Joel Wakayima paka 2023. Joel Wakayima olwo bw'atyo na introducinga
uliriza nno baganda wange anti nako bigenda kulanda biri n'abalala bonna okusinziira ku ngeri gye baluseemu ekintu kyabwe. Nti Joel Wakayima kati olwakwata Andrew Wilson amutwala ewa Honorable Salamu Musumba 2023 amutwala ewa Honorable ani Salamu Musumba. Kasooke ndo mukono lw'amazzi muganda wange aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road tuuke Namulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki awe wali Hillside View Apartments osobola pangisa olunaku wiiki omwezi omwaka buli kimu gye kiri twala butwazi tulotwo wifi weeri ate nga ne security eri waggulu nnyo okukosa ne amasanyalaze agatavaako transport waali gwava ku airport naddala gamba bugambi nti mbuukeeze mujje munone wano ku airport transport wabwereere ate aba maintenance palace bano balina solar systems ez'omulembe balina ebyamasanyalaze balina ebyamazzi nakugamba nti balina water heaters ez'omubinaabiro zikozesa solar kamera CCTV cameras zikozesa solar pump ezipumping amazzi zikozesa solar olina oluzaawo wakawasima pump mwabalimi ate nga n'amataala aga security weegali agakozesa solar so teekako faamu yo mu kyalo eyo ng'ettaala teweetaaga munnange kulijjako lyeteekako lika lijjako lyokka aya paasi munnange tuddeyo nkugambye nti bino biwanvu muuko biwanvuye kakati munnange bwe batyo nga batugamba kati tuyingidde mu Joel Wakayima atwala Andrew Wilson diira w'emmundu n'ebirala amutwala ewa Salamu Musumba. Munnange Andrew Wilson bw'atyo ng'ayogerezeganyaamu ne Salamu Musumba nga bali ku Zoom tebaasisingana mu buntu baali ku Zoom omanyi awo sirabitegeera naye kirabika ndowooza beewala contacts osobola obujulizi buyinza obutavaayo bulungi kaga twali boogerera ku Zoom kubanga awo kyangu okugeta oba naye tugenda kuba tubitegeera wakati w'essaala ennyingi ennyo kakati munnange ebyagenda maaso mu meeting zino nti byali kodingibwa Andrew Wilson yabirikodinga nga bali mu meeting ku Zoom ne Salamu Musumba Andrew Wilson yabirikodinga kakati mu meeting eno Salamu Musumba bw'atyo yasaba Andrew Wilson okutendeka abantu baabwe okubafuula abakugu mu by'empuliziganya mu bya intelligence okubeera nga balina obukodyo obunoonyereza n'obubega era nga n'ekigendererwa kyali kyakubega gavumenti ya Gen Museveni nkugambye biri mu kiwandiiko kya DPP si byange nga Uganda at large nti nabifunye kakati nanoonyereza ku byebyo bino bye babirina DPP bw'atyo bwa statinga mu mpaaba oba mu bujulizi bwe bagenda okuwaayo mu kkooti kakati summary eya evidence esoma bwetyo kakati mbu oluvannyuma Wilson yasisinkana Musumba mu Brussels baso kupogerera ku Zoom kati Salamu Musumba agende Brussels Belgium era mu meeting muno mwalimu Kampala Road Mayor Elias Lukwago ono yakulira tiimu ng'ogyeko Martha Karua newa ne Uganda yakulira tiimu y'abannamateeka ba Besigye era ye interim president owa People's Front for Freedom kakati abo bali bameka bitwakateekamu ng'ogyeko Dr. Kizza Besigye Obedi Lutale kati tuli ku Salamu Musumba Mayor Elias Lukwago naye
uyo mwali tibali mu meeting Brussels, Belgium. Honorable Semuju Nganda naye Samuel Lubega Mukaku esi yabali abolugono. Samuel Lubega Mukaku ne Charles Ruomushana. Basisinkana wa Brussels, Belgium. Nange ebyo byonna nga bw'obiwuliraawo nkunnyonnyola teweerabira munnange Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo era bano basobola okuguza ettaka, basobola okugulako ettaka bwe liba nga teriri kondooliito. Balina kampani ezimba ebizimbe era gwe bw'oyagala okumanya ebibakwata kugenda ku mutimbagano oteekemu Timo Property Consultants Limited ojja kuba munnange otegeera obuzito bwabwe. Kaakati munnange pressure zinze otukubira wano naye omusawo gyali dokita gyali dokita wano ku Uganda atulaaje ndudde nga mulanga waali era gwe alina ekirwadde kyonna ky'olina pressure sukaali yagamba si bulwadde prostate ekibumba nsigo dokita yakola research n'amukenkuka waali nnyo wano ku Uganda atulaaje nsobola omukuwa enamba yange emu esembyayo 7 endala esembyayo 115 kubanga waliwo endala esembyayo 15 ate waliwo omuntu eyagikubako kwezo z'entere ez'abamu ku b'ennanga wano naye kati yange esembyayo 115 katwongereko 115 tuleme okubuzaabuza abantu then nga nkuwa enamba y'omusawo kuba ye munange yagaana ogiranga wano. Kakati nange mbu mu discussion mu kwogerezeganya mu meeting eyo gye twogerako eyalimu Wilson kennyini tugabye proprietor wa company emu security company emu ekola mu by'emmundu ekola mu bya sirubwatula traininga abajaasi oba abantu mu by'ekijaasi ekola ku kunoonyereza byonna intelligence ye company gyalina security company gyalina omukulu Andrew Wilson. Kakati bamusisinkana mu meeting tuli Brussels, Belgium. Munnange Kampala Road Mayor waali nnyo, Salamu Musumba waali nnyo, Honorable Semuju Nganda waali nnyo, Lubega Mukaku waali nnyo, Charles Ruomushana waali nnyo. Kakati munnange olwo mu meeting eno Andrew Wilson akkiriza okubeera nga yeeyonga ku lukwe olujjako gavumenti ya Uganda era nakkiriza okubeera security era military advisor waabwe. Kakati munnange mu discussion eno mu meeting eno bu Andrew Wilson bino byonna yabirikodinga ku katambi era nti nno recordings oba obutambi obwo yalikodinga bwe yakwata mbu bugenda kubeera revealed, bugenda kubeera nga buleetebwa mu musango mu kooti, bugenda kubeera nga bukola butya nga buleetebwa. Munnange okusinziira ku ludda oluwaabi Salamu Musumba mbu yasaba Joel Wakayima nti introducing oba atwale Wilson eri Dr. Kizza Besigye era nti yali online discussion eyaddako ku mutimbagano ne boogerezeganya era oluvannyuma ne basisinkana physically Geneva, Switzerland era kuza omwezi nga 29 omwezi ogw'Ekkumi 2023 olwo Andrew Wilson asisinkana Dr. Kizza Besigye era nga yali introduced eri Dr. Kizza Besigye era yamu introducing yo ye Joel Wakayima. Kakati munnange Besigye yaliyo nnyo Geneva, Switzerland. Wilson yaliwo nnyo Andrew Wilson, Frank Kihehere atukunda
bayingizaamu omulala. Waliwo Frank Kihehehe Atukunda wamu ne Joel Wakayima JW. Munnange nti mu meeting eno group eno yayogera kukujjako oba olukujjako gavumenti ya Uganda eya General Museveni nga bakozesa eryanyi ery'emmundu. Besigye gwe bayogeddeko DPP gwe ya abbreviatinze nga A1 yasaba obuyambi mu magye okuva eri Andrew Wilson okusobola okukyankalanya emirembe mu Uganda okudestabilizinga Uganda. Era Besigye n'asaba Andrew Wilson okutendeka abamu ku ba allies aba Dr. Kizza Besigye abafuule abakugu mu bya intelligence mu kunoonyereza n'okubega okukosa n'obukodyo obw'amagye. Era nga kino Andrew Wilson yakikkiriza okusinziira munnange ku kiwandiiko okuva eri oba ku mpaaba kyagenda okuwaayo eri mu kkooti ng'obujulizi okuva mu office eya DPP. Kakati munnange oludda oluwaabi lugamba nti Besigye era yayongerezaako okubeera nga asaba nti bakoleyo counterfeit Uganda shillings, zino ziba ssente ez'ebicupuli muze Uganda, nti bazikole zino ziyingizibwe mu ekonome eya Uganda era nga bagenda kubeera bayambibwako be bakolagana nabo baba collaborators baabwe mu Bank of Uganda nga akabonero akagenda okuyambako ennyo okufuna ssente wamu nga baraisinga ssente funds zigenda bayambako wamu n'okukyankalanya ebyenfuna by'eggwanga okudestabilizinga economy ey'eggwanga. Era mu meeting yemu Dr. Kizza Besigye A1 ng'ossizaako Joel Wakayima JW ne Frank bwe batyo baasaba obutwa obw'obuwunga. Era buno nga baali bakuba ba government officials nti baasaba obutwa obw'obuwunga. Jjukira nti bino byenkubuulira biri mu document DPP Director of Public Prosecutions gyagenda okuwaayo mu kkooti ng'obujulizi. Era ng'atugambye nti n'obutambi bwe boogerako obwa vidiyo bwe bakwata amaloozi bajja kubukola ki kubuleeta babuwe. Kakati nti Besigye kigambibwa okuba nti era mbu bw'atyo yawaayo ne lisiti ey'abo abasirikale b'ofiisaazi mu magye be balina okubeera nga bakolako oba ba targets, military targets, nti bano be tulina okutta n'obutwa obwo bwe bwogerako obw'obuwunga. Era nga bagamba nti military targets zino mwalimu Simba Barracks Mbarara, Second Division Makenke Barracks, Bugembe Barracks, Bihinga Military School, Kachoma Mountain Brigade n'endala. Yonna nga bagenda kukolayo basaasaanyeeyo akatwako bakawulire. Kakati munnange nti nga bamaze okubeera nga bakkaanya okubeera nga bagenda omukulu Andrew Wilson agenda kutendeka abantu baabwe nga bagenda batendekera Kisuumu. Byonna bwe mba byogera jjukira Andrew Menda ng'ayogera nti nno abamu ku bagamba baabula wano baali ku mulirwani ole Kenya baba traininga buyeekera. Kakati mbu bakkaanya mbu bano bagenda batraininga Kisuumu Kenya. Besigye ne Atukunda nti bwe bati ne bafuna $50,000 okusobola okufacilitatinga bana FDC ab'e Katonga ekiwayi ky'e Katonga 36 okutambula okugenda e Kenya bafune okutendekebwa okwo.
kati ekyo ndowooza okiraba kikwatagana bulungi ne banna FDC abaakwatibwa ekisuumu Kenya naye kooti kyejjeeba ejjeereze wano emisango egyo n'egibajjako egy'obutujju kye baali babataddeko bw'oba ng'obadde ogoberera amawulire muganda wange bw'oba ng'obadde ogoberera amawulire tukyeyongera ddala mu maaso nga nkunnyonnyola okusinziira munaye ku biva mu ofiisi ya DPP naye nga ekirango waliwo omuntu ayitibwa Deus Akambikira bw'obanga gwe Deus Akambikira nga wakolako nga enginiya mu masannyalaze mu kampani eya Local Construction era nga oli enginiya w'amasannyalaze naye nga wakolako mu kampani ya Local Construction mu myaka egy'ekinaana paka mu mwaka 2001 bw'obanga gwe Deus Akambikira muganda wange wano ku Uganda Atalagi wandibadde ojje ku namba zange ezo emu esembyayo 73 endala esembyayo 115 nonkubirako then nenkulinkinga ku muntu akunoonya kakati Deus Akambikira yonna gy'oli oba amanyi Deus Akambikira osobola okumugamba enamba zange bwe ziri awo kakati munnange wakati olwo Andrew Wilson akkiriza okutraininga okuwa obukugu bana FDC 36 era nti Besigye ne Atukunda ne bafuna $5,000 bazifuna okuva ewaani awo tulina okubeera nga tutegeera bafacilitatinge entambula y'abano 36 abaavu wano ne bagenda e Kenya abo jjukira baakwatibwa ne babaleeta eno mujjukira bulungi nnyo ebyaliwo muganda wange tujja kuba tugenda tubigattagatta mpola mpola munnange meeting gitwogerako waggulu awo okusinziira ku Andrew Wilson agamba nti byonna yabirikodinga era nti yalinawo ne kamera enneekusifu kamera ey'ebifaananyi enneekusifu Andrew Wilson gye yakozesa nti era ebyo byonna bigenda kuba biriviiringibwa mu trial omusango gugenda mu maaso obujulizi bagenda buleeta kitegeeza ne kamera ebifaananyi tubirabe this time si bya zoom kati meeting eri wakati wa Andrew Wilson ne Besigye n'abalala kakati tubifuna ebifaananyi mu kooti mbu bigenda kubaayo munnange ebyo byonna tubifuna okuva ku DPP ye bw'ati bwa stating nti byonna babirina era kugamba bwana basubmitingayo kooti enkulu wali kikwata sooka osome otunulemu olabe n'oludda olwewozaako nalwo lutunule tubuuze abantu baalwo nti ddala mwaliyo Geneva Switzerland Belgium mwaliyo byonna gye boogera ebyo gye bagamba Kisuumu mwaliyo bannange nti okusinziira ku bubaka bwe balina era obulikodinga oba amaloboozi amakwate mbu era gano galaga nti Besigye mbu emirundi mingi nnyo yayogeranga ne Wilson nga bayita ku Swiss number enamba eya Switzerland +4 17781389990 Wilson nga addamu nga ali mu US era nga akozesa US number +19543940141 nga bayita ku mukutu gwa WhatsApp enamba ze baakozesa ezo ze baakozesanga kakati okusinziira okuva ku October oba mu October 2023 Captain Dennis Ola kigambibwa okuba nti ono yeeyunga munnange ku lukwe luno era n'alaga nti agenda kuyambirako ddala mu kusinziira ku bubaka bwalina oba WhatsApp Joel Wakayima nga boogerezeganya era nti
kigambibwa okuba nti Besigye yasisenkana Wilson omulundi ogwokubiri e Geneva January 2024 ne bongera okukakasiza ddala nga bwe bali serious mu kubeera nti nno bajjako gavumenti ya General Museveni. Okusinziira ku records batugamba nti Besigye ne Joel Wakayima bwe batebayongera okubeera nga basaba Andrew Wilson okubeera nga abawa obuyambi okusobola okwassasinatinga kati baagala kutta General Museveni nga bakozesa drone, bakozesa olulumba olwa drone strike. Baagala akanyonyi ka drone akalina ekizuka kyekasobola okukasuka General Museveni w'abaali bamutulise. Bino biri mu gundi ya DPP bannange. Kakati munnange nti Besigye bwatyo nga amaze okubeera nga abakakasa nti ye agenda kubeera nga ababuulira entambula za General Museveni buli walaga buli wadda pulaani esobola okubeera nga ekola ki eyitamu ne security kwegamba obunafu mu security nti wano security w'ennafu wano weewadde wate then drone ebalule ekube gaba mawulire malungi eri bannayuganda oba gaba mabi drone ekubye Museveni gaba mawulire malungi oba gaba mabi. Kakati munnange Besigye ne Andrew Wilson bwe batyo mu exchange kugamba mu kuwanyisiganya oli abawadde drone eyo gye baagala okubalula General Museveni nti kati bano era bwe batyo ne basalawo nti ne Wilson ne bajja muyambako okumuwa contacts okuva mu Kurdish government nti olwo baakisesinge banking system ya Uganda basobola okubeera nga bakukusa omusimbi era nga bino byonna bagenda kubikola mu ngeri ey'ekikugu abibalekere. Kakati mu meeting endala gye baalimu June 14, 2024 era mu Geneva eyo side zeyo Besigye bwatyo mbu yasaba okutraininga oba okutendeka gurupu y'aba sajja be abali selected baba trainingire Kisuumu mu kunoonyereza mu kubega espionage surveillance ne drone operations n'obukugu muganda wange mu kuvuga obunyonyi obwo bwa drone. Kakati munnange ffe tuli eno Kampala bino byonna gavumenti yebitugamba nti mu meeting yeemu Besigye wamu ne Joel Wakayima bwe batyo baddamu okusaba Andrew Wilson okubasappulayinga counterfeit Uganda currency sente ez'ebicupuli nezi drone n'emmundu zigurunedi nga bazaagala zonna. Kakati munnange Besigye era kigambibwa okuba nti nno nti yagabana coordinates eza DRC airstrip gye balina okubeera nga basuula oba bateeka emmundu eyo era nga zino coordinates sizimanyi mu kuzisoma mu butuufu bwazo naye nga bazitaddewo wano ndabako 2 ne ka 0 waggulu akalinga bw'onoogamba oba kaki 17 nekubako ka apostrophe 35 N endala eri 32 1 34 E ndowooza yo tebabisoma n'endala eri 6 G JH 72 VH plus 2P stroke 72 VF plus 2P
bwezityo bwe bazisoma ndowooza abamanyi ebyennyonyi bo babitegedde bagaa nti ezo coordinates zezaffe zennyini. Kaakati munnange mbu length 1900 meters, altitude 5266 feet byabavuzi banyonyi era nti bino nga babya-identifyinga nga MSC aerodrone demanigi nga bwe birina okubeera. Kakati Besigye kigambibwa okuba nti olwo n'afuna ssente ezo 5,000 mu ddoola okubeera ng'atambuza ba trainees okubatwala e Kisuumu, era bw'atyo n'introducinga Wilson eri Simon Lutulondwa wamu ne Samuel Makoha, bano balala nga abamu ku abo be bakolagana nabo. Kitegedde abo balala kati tuleeseemu nga tatwala Wilson, Andrew Wilson amwintroducinga ku Simon Lutulondwa wamu ne Samuel Makoha mu Julai wa 2024 mu Julai owa 2024 Wilson bw'atyo yatambula okuva e Athens okugenda e Kisuumu okubeera nga akondakitinga training. Bano 36 ba recruits bwe batyo gye bali bagenze okubeera nga bafuna obukugu ewatali kuba detectinga. Naye gurupu eyo nti yali etambudde ng'evudde Uganda ne exhibits ebiwerako, Uganda Police bwetyo nga eri wamu ne Criminal Investigations Department bakwatibwa bano basobola okubeera nga babakwata oluvannyuma ne babacharginga emisango wano Nakawa Magistrates Court ngera bwena kunyonyodde nti bano ate kooti nebijjiriza. Kakati munnange nga training eyo bamaze okubeera nga bagiremesa, kati Besigye ne Wilson kigambibwa okuba nti ate baddamu ne basisinkana September 29, 2024 era baali Athens. Besigye n'asaba surface to air missiles. Uganda wange Besigye nga okusinziira DPP nga wabyogera Besigye nga abaddanga liridde ekiba nga kituufu. Surface to air missiles wamu nezi drone okusobola okulumba Nakasongola air base. Besigye nga ali wamu ne Andrew Wilson bwe batebayogera ku butebe bagenda okubeera nga bakuba Nakasongola air base nezi drone okusobola okwonoona gavumenti ya Uganda, bono ne helicopters zaayo zonna bazikube ne ennyonyi endala bayita military aircrafts endala eziri eyo. Olira basaba surface to air missiles nezi drone. Kakati nti bano era bategeeragana nti bagenda sisingana Nairobi ne ba Kurdish contacts era meeting eyo nti yaliyo Besigye ne Lutale bwe batyo baali bagenze eyo nga basuubira okubeera nga basisinkanayo abo Andrew Wilson n'abalala nga bwe baali bateesezza. Kakati bwe batyo ne batandika okubeera nga boogera ku pulaani zaabwe eyo ezo ez'okubeera nga batta General Museveni okusinziira munnange ku lipooti ya DPP mu March 2025 bwe baali baagala okubeera nga bamutta March 2025 singa taliyo, singa zimbuyaga ezikolaki ezikunta munnange. Olunaku olwaddako Besigye ne Lutale bwe batyo ne bakwatibwa e Malaba ku booda era ne babawaayo eri Uganda authorities nti ebizibiti ng'amasimu
ne pistol 2 ze baali balina era munnange nga balina okuvunaanibwa wansi w'etteeka erya UPDF Act. Naye keesi bwetyo neebeera ng'ate bagitransfaringa eri Uganda Police oluvannyuma lwa Supreme Court okusalawo nti ba civilians bavunaanibwa mu kooti z'amagye, military courts. Kakati DPP era bw'atyo n'ateekamu Besigye Lutale nti bano nti mental status yaabwe eri okay, eri sound, kitegeeza tebalina kikyamu ku mitwe. Era zonna communication records ne bazikonfaminga consistent contacts among conspirators and cross-border movements for alleged planning and training activities. Wilson nga akolera wansi wa CMI bw'atyo mbu yalikodinga meetings zonna zibalimu ne Besigye Lutale, Wakayima, Atukunda n'abalala. Era recordings zino zonna zisuubirwa okubeera nga zireetebwa ng'obujulizi ng'omusango gutojjera. Ebyo Maganda nga bikunyonnyodde awo, naye abantu bo bagamba byonna babirabanga katemba. Katonda Byanyima bw'atyo munnange yasabye oluvannyuma lwa kkooti ey'e Nakawa okumma Besigye bail, ate nga bagamba nti emyezi 6 ekirambikibwa mu constitution ng'omuntu tannaba kubeera nga awozesebwa oba tebaneta bujulizi bwonna bumuluma, jaggwako dda alina kuba wabweru ng'alya butaala oba awoza ava wabweru. Kati bw'atyo Wenyi Byanyima mu kukivumirira ne ttiimu ey'abalooya ba Besigye, Byanyima bw'atyo akoze apiiru by'omulanga eri Gen. Museveni mu musango guno munnange ogwa high treason trial over assassination plot. Kakati Wenyi Byanyima, executive director wa UNAIDS, bw'atyo munnange amaze okuba public appeal bw'omulanga eri Gen. Museveni nga ffenna tuwulira ayingire mu nsonga zino. Emmese eddukira eri Kapa mbu wabeewo obwenkanya eri bbaawe Dr. Kizza Besigye kubanga baamumye bail era ne bamusindika mu high court ku misango egy'okulya mu nsologwe. Kakati bino nze nyinza okugamba bya mirundi 2 bwe mba mbitunuulira. Omanyi wano e Uganda intelligence mujjuka ebiseera bye bakaka bagenda wabadde nga n'entalo, mujjukira Batumukunda abo bonna Bakayuhura baabanga n'entalo zaabwe, ebyo biri awo. Naye ate Besigye ono yakolera nnyo aba intelligence ssente, ekyo temukyerabira. Ate Gen. Museveni mwangu okubugumiriza kumuggyako ssente, naddala ng'omugambye nti waliwo abaagala okujja ku ntebe. Kati ebyo byonna bisobola okubaawo, olukwe lusobola okupangibwa, nakyo kisoboka. Lekagamba nti nedda. Kati abasajja bwe batyo muganda wange ne bakuliyetingawo embeera, era embeera eno nga yakubawo akasente akayitirivu. Jjukira nti omusango guno Besigye nga gumusinze ne banne gulimu okuttibwa, kalabba oba okusibwa amayisa. Ebibonerezo ebiyinza okunnange okubeera nga bibatuukako singa oba oliawo abaluse ebyeso byabwe nga babiruse bulungi nnyo. Sigenda kusukkawo nnyo wano, tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.